yabadde ansapulayi edidde ekizibu kyayina abaana bwabulaaka nga bwajjayi eyo yennyoko kalaga ayongeramu obuwanguzi buno otutuuseko olwaleero ogwa 3-0 kitegeeza nti tuli mu kweseetinga kulaba ntuva mu kibinja tusobole okuba ntweyongerayo okulabika nti tuggusa ebigendererwa byaffe. Ndi musanyufu nnyo nti abavubuka tukoledde wamu nabo okulaba nga bafuna obuwanguzi buno ate nga ne ttiimu eno obuwanguzi kwe tubujje abavubuka bataddemu amaanyi. Mulundi guno abasambi bazze bangi ab'ekika bulijjo bajja batonotono naye kulina abasambi ab'enjawulo kuba makilabuzi ag'enjawulo batwegasseeko kulaba nga tusobola okutwala ekika kyaffe mu maaso.